tufumintirize ku kiseera ekyo. Ekyo kituyambako okulongoosa entanda yaffe gye tusiba. Omukisa gwe tukyalina chance erongoosa, so nga abali wansi w'ettaka eyo chance tebakyagirina. Tulongoose emirimu gyaffe tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Tukyali ku musomo gwaffe abantu shayitaani be yatuula mu mitima. Mulundi ogwayita twannyonnyola makayidi shayitaani, enkwe shayitaani mweyita okubuza omuntu. Olwaleero tugenda kunnyonnyola turukul wikaaya, amakubo omuntu gayitamu okwetangira shayitaani. Amakubo gano Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagatunyonnyola. Teriyo muntu mu nsi muno kubo lyagenda kukwata limujje mu buzibu okuggyako nga kkubo lya busiraamu. Buli ava ku kkubo lyonna eritali lya busiraamu, buli ava ku kkubo nga si busiraamu n'akwata eddala, fala najatun wala fawzun minhu, talina kuwona wadde okwesiima. Okwesiima kwaffe ffenna mu nsi okuwona emitawaana egiri mu shayitaani n'emitawaana emirala, tulina kukwata ebyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatuyigiriza, mwe muli okuwona. Bwe twava ku nzijanjaba entuufu ey'obusiraamu, kiki ekyaddirira? Shayitaani zeeyongera kuyingira mu bantu kasita twava ku kkubo ettuufu. Ekyo kitegeeza nti amakubo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ge yateekawo okutuyigiriza okuwona akabenje akali mu shayitaani, okuwona emitawaana n'enkwe za shayitaani, tulina kugoberera ebyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatuyigiriza. Shayitaani no zisumbuwa abantu ate nga ziri min aljinnati wannaasi, ziri mu majinni, mu mageege n'abantu. Naye okuziwona olina kugoberera makubo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ge yatuyigiriza. Ekkubo erisookera ddala al-isti'adhatu billahi subhanahu wa ta'ala, kwe kwekingiriza gwe kwennyini ne weekingiriza n'osaba Allah akutangira shayitaani. Kyava Allah yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, fa idha qara'ata al-Qur'an fasta'idhu billahi minash shaitani rrajim. Bw'oba ogenda okusoma Qur'an, fasta'idhu billahi minash shaitani rrajim. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhaka minash shaitani rrajim, akukingirize Allah shayitaani eyakolimirwa. Fasta'idhu billah, saba Allah agikingirize. Kyeva olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bifo bingi mwe yasabiranga nnyo Allah amukingirize shayitaani. Inda khurujihi min albayt, afuluma awaka yekingirizanga shayitaani. Inda dukhulihi min almanzil, okuyingira kwa awaka nga yekingiriza shayitaani. Inda dukhulihi min alkhala, bwe yayingiranga mu baytul khala a'azzakumullah, nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yekingiriza shayitaani. Bw'abanga ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaana yasta'idhu min ash-shaytaani rrajim, yasabanga Allah ne yeekingiriza shaytaani rrajim. Ate butya ffe abasigadde? Ekkubo erisookera ddala al-isti'adhatu billah, weekingirize Allah ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhaka min ash-shaytaan, akuwonye shayitaani.
kubanga zibuzizza abantu, zirwazizza abantu, zitudde abantu mu bifuba, abantu basula nazo, abantu balya nazo, abantu batuuka okwegatta n'abakyala nga ne shayitaani weeziri. Fastaidhu billah min ash-shaytaani ar-rajim. Weekingirize shayitaani. Nga Allah bwe yatugaa nti inna ash-shaytaana lakum aduwwun, shayitaani mulabe wammwe, fattakhidhuhu aduwwa, mumufuule mulabe wammwe. Omuntu bw'ategeera nti waliwo omulabe waakola atya, amwewala. Gwe shayitaani ogyewaza otya? Bw'oba olya tofaayo, bw'ogenda okwebaka tofaayo, bw'oyingira mu nnyumba yo tofaayo, bw'oyingira mu Baitul Khala tofaayo. Olina bukuumi ki gwateefuddeeko? Kyava Allah subhanahu wa ta'ala ne mu aya endala yagamba nti fa imma yanzaghannaka min ash-shaytan fasta'idhu billah, fasta'idhu billah. Jeekingiriza shaytaani. Okwekingiriza shaytaani kikulu eri obulamu bwaffe. Ekyo ekikuumira n'omusiraamu okubeera nga buli kiseera ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ensonga y'okwekingiriza shaytaani okumanya yalaga wala. Hadithi ya Uthman bin Abil Aasi yajja eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallah, namugamba nti wange gwe omubaka wa Allah, inna ash-shaytaana qa'ada bayni wa bayna as-salati, shaytaani nzijira wakati wange nga ndi mu swala naye nkola nti. Nabbi yamugamba ati hatta ne mu swala shaytaani ejja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti dhaaka ash-shaytaan yuqaalu lahu khinzab, eyo shaytaani ejjira omuntu ng'asaala ali mu swala eyagala okumujja ku mulamwa, yuqaalu lahu khinzab, ayitibwa khinzab. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti fa idha ahsastahu, buli woogiwulira ng'ezze ekujja ku mulamwa, fata'awadhu billahi minhu, weekingirize Allah mu yo, gamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Watfalu an yasarik, ofujje obulusu butono, an yasarika, kusaidiye ya kkono. Bwatyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bayigiriza. Bwebanga shaytaani etuuka n'okujja mu swala ate ku birala, kitegeeza shaytaani efollowinga omuntu, naddala ng'esanze omuntu nga mu mutima gwe temuliimu wadde okutya Allah, wadde ogyekingiriza n'okugyewala. Ekkuba eddala albasmala. Albasmala bimaana bismillah, kusoma bismillah. Mumanyi bulungi hadithi eri mu Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas, hadithi Abdullah ibn Abbas, omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti amma inna ahadakum idha ata ahlahu, omu mummwe buli wagenda eri abantu be, amakulu okwegatta mu mikolo egy'obufumbo, mu mikolo egy'obufumbo. Underline, teekawo wansi ekigambo ekigamba mu mikolo egy'obufumbo, makulu egya halali. Kitegeeza nga nkyayimiriddeko awo, omuntu bw'agenda mu mikolo egyefaananirizaako bwe gityo naye nga si gya halali, nga si gyaki, nga si gya halali, makulu ali mbwenzi. Ekisookera ddala shaytaani ye ali naye, tewaliiwo bwetaavu bwa kugyekingiriza, already yakumezze dda. Naye wano Nabbi ategeeza abo abafumbo ababiri abali mu bufumbo bwa halaali. Nabbi yagamba ati, Nabbi yatuyigiriza hatta ng'ogenda okwegatta ne mukyala we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti
agambe idha ata ahlahu wa qala bismillah.